muli mutaba mikwano mbaleetedde story eno ekaabya amaziga yennyamiza ate era yeewuunyisa ogenda kutya omuwarabu Kadaama ono yabadde yaakatuuka e Jordan nga yaakamala wiikisi 2 ne bamuwaayiriza ogw'okubba ssente ne bamuwalabanya mpaka ku poliisi ne bamukuba emiggo mizibu wabula ataanyumya nti oluvannyuma lw'ennaku 3 bakama be ne bamukima ate waliwo ebigambo bye baamugambye by'ogenda okuwulira otye n'okutya kale katugende mu katambi ka mwana muwala ono naye weekuumireko vidiyo tuzireeta kusoma kuyiga nina bye ŋŋenda okugamba mu maaso awo amukomera bannange ono si kontenti bamikwano si kontenti wabula nsaba ku magezi gammwe buli omu ansalire ku magezi g'asobola okunsalira tuuka mu kiyumba tebabadde babi badde bantu balungi naye obuzibu bwavuddewa sente ezaabuze sizimanyi nakapapula bwe kafaanana sizirabanga nako lwasonga ndi mupya mu nnyumba eno sente ezaabuze baŋŋamba zaabadde diyalo 15 bwe nkiwuliranga nga sente zibula nga bambuuza sente wazirabyeko ko nze nedda sinalaba ku sente nga baŋŋamba tugenda kutwala ku poliisi bakkuba ojja kwogera namwe nga wuyo lakalaka mu mmotoka bantuusa mu mmotoka paka ku poliisi tuka ku poliisi baanamu ebiri ku poliisi bikaabya bantu mmwe abali e Uganda bw'oba oli eyo nga towuliza muntu wo munoonyeeko abaana bali mu kkomera abaana abatalina misango bantu mmwe abali e Uganda musabire buli mwana eyajja ku kyeyokkola oba omumanyi oba tumumanyi mbeegayiridde mubateeke mu ssaala kansireyo ku nsonga yange ntwala ku poliisi bantu mmwe bakuba emiggo baakubye nze emiggo bantu mmwe baakubye nze emiggo naye amazima ga Katonda ali mu ggulu nga simanyi na ssente gye ziri ssente nga sizirabanga nako poliisi mazeyo ennaku zibadde 3 abantwala bennyini era be bannonye ne bankomyawo ewaka wabula mu kunkomyawo ewaka baŋŋambye embu banziggyeyo ku poliisi lwa nsonga ewaka tewali asobola kukola mirimu ate nga ndi mukozi mulungi bino byewuunyisa bisesa naye nga ate tukolera mu nnaku bantu bange wabula olunkomezzaawo baŋŋambye tosooka kukola mulimu onagumu genda mu kisenge kyo ngenda mu kisenge wayise eddakiika nga 30 ne bampita ne baŋŋamba ssente ezo tugenda zisala ku musaala gwo bw'oba tokkiriza ssente zisala ku musaala gwo tugenda kutikka odde Uganda bantu bange saba ku magezi gammwe nzikirize ssente zessabbye bazisale ku musaala gwange n'olulala ssente bwe ziriddamu ne zibula tebankola ekintu kyekimu sinze muntu eyandyagadde okunziza e Uganda nga ne ssente ezandeeta neewole bantu mwensaba ku magezi gammwe naye buli omu buli Kadaama yenna ne Ssekadaama buli ali ku ddungu ng'omanyi oli mu nsi y'Abawalabu bannange buli omu asabire munne buli omu munne amuteeke mu ssaala mbasaba sibalagira kuba kye nnalabye abaana bali mu kkomera e Jordani obeera otatenda Saudi ne Iraq ate mukwano Jordan naye nejja bannange Jordan eyo nayo si wangu naye nga ebigambo bya mwana muwala obiwulidde gwe wenna alina omuntu wo nga ali Jordan nga tokyamuwuliza munoonyeeko ayinza okuba nga be bali mu kkomera
kiki ngenda okukatiriza ku mboozi ya mwana muwala ono. Luno olukwe lwabadde planned era ekiyumba kyalimu lwe lukwe bakozesa. Nzijanga nkusomesa nti waliwo babboosi ekiyumba ky'ogenda okutuukamu nga bo bakozesa abakozi nga tebabasasula. Ateekawo ekintu ekyo n'akubbisa ekintu ne bakutwala ne mukomera mukwano osobola n'okwebakayo omwezi mulamba. N'akabakolera sitoola awo emabegako. Mukwano boosi n'akutwala mu kkomera ne bakutwala ne mu kkooti n'agamba omulamuzi nti okukusonyiwa either okukusiba emyaka 2 oba okukomawo ewaka obenga obakolera naye nga tebakusasula oba okutema omusaala gwo oba wagenda ng'ogenda kolera emitwalo 9 basobola okutema okumala omwaka mulamba ng'ofuna emitwalo 5 oba 6 nga ziri endala bazitema. Naye tekibeera nti kituufu wabbire nedda. Eyo famire ebeera bw'etyo nga bw'ekola bw'eyisa abakozi okuba baagala okukozesa ng'okolera bwereere oba nga bakuwa obusente butono. Bateekawo ensonga zino golodi yabuze, simanyanga ssente nnyingi nnyo zaabuze. Ensonga bwe ziti ez'okukubbisa ebintu tolina bw'ogenda kuzeewala. Tolina bw'ogenda kuzeewala kubanga bakubbisa ekintu nga tewakidde ne bakuwalamya mpaka mu kkomera. Kati wano mukwano woba olinako organization yonna eyamba ku bantu batyo gye weewandiisaamu weegenda okuyambira nti boosi kasita akuwayiriza bw'oti nga ffe tuyingirawo kimafiya nga tumusaba obukakafu obulaga nti gwe wabbye. Ennyumba z'abafirisuuti kizibu kya kuteeka mu nnyumba ssente nnyingi nnyo nga tebalina kamera era ssente zaabwe ebiseera ebisinga zibeera mu mmotoka oba ssente bakozesa zi ATM kaadi, ssente zibeera ku masimu kwe zitambulira ebiseera ebisinga. Kyobola nti niwe bebeera nga batumiza orders ebweru era ebiseera ebisinga bakozesa zi ATM kaadi nga tebalina ssente nnyingi mu nju. Kizibu era okuteekamu ssente nnyingi mu nju pozi ng'agenda zikozesa ku lunaku olwo. Bangi be babbisiza ssente we balaba nga twogedde nabo nga bamala bagamba omwana ssente twazirabye zaabadde wano. Kati oba ng'oli awo mbagamba nnyo oba okyali Uganda mukwano yitako ku Kyeyo Initiative Uganda weerigesitalinge. Bannange weerigesitalinge obeereko abantu abakuli emabega. Naye bwe bamanya nti tolina agoberera kyemmanyi kimanyi bulungi nnyo nti Jordan abasinga babatwalayo ba agent. Jordan Iraq. Guys, mwewale ensi ezo Jordan Iraq Syria. Jordan Iraq Syria India mwewale ensi ezo. Kubanga abaana abaliyo bakaaba bannange Syria Jordan Iraq wazibu oba Jordan oba kalekaleko naye kiri Iraq kiri Syria mwali badde mwewale ensi ezo. Bamanyi bagamba nti input wabwerere tulina kyoteekamu oli bagamba ojja kutayo emitwalo 20 mukwano nga bakutwala mu kattiro bakutwala mu kukolera bwereere. Kati omukyala abuuza agenda kukola atya akkirize oba bamuze Uganda. It's better okuzza Uganda than okukolera olwereere. Bajja kuddamu bamuwayize temanyi koze ntidde agambye ddiramu oba 15 naye alisente zisukkamu kuba 15 buba busente butono. Buba busente butono zisukkamu. Kati bamubbisiza ssente embitirivu nnyo. Ate abo boolaba babeera bateeseza ne zipoliisi kubanga omupoliisi yali basabye evidence. Muleke evidence eraga nti kituufu omwana ono yabbye ssente. Naye babayitamu eyo famire kati manya bwekyo. Bw'ogwa ku famire yeekukozesa ddala nga tekuwaako wadde 10 era bakubbisa obuwanana bw'ensimbi n'obeera n'okola emyaka 2 bw'ogaana okukola emyaka 2 nga tebakusasula waakiri bakugamba nti ogenda kubeera mu kkomera mpaka ebbanga lyo lyonna we liggwayo ery'emyaka gy'ebiri. Kati wulira bamukomezaayo waka nga bamugamba munnange anti tukomezaawo oli mulungi anti ewaka ate tewali alina sobola kukola mirimu. No sense.
ewaka wabadde tewali asobola kukola mirimu. It was planned. Era abakozi bonna be bazenga bakozesa bwe bateera bakola. Bakubbisa ssente z'otaalabye nako. Kyova olaba mbagamba nnyo nti Abawarabu abo bamanyi okubatega ssente ng'oli mupya. Babatega ssente ne zibeerawo ng'ozirabako ne zirwa osobola n'omalawo emyezi ebiri oba esatu oba ena nga weeziri awo kati gw'ogira ng'ogamba balaka tebazaagala ng'ozitwala. Tokwata kasente konna ka mufirisuuti mukwano olaba n'oba tozikutteeko nga famire gy'olimu wee batyo bakuwaliza kati wuya mukazi wattu agenda kukola nga bamutema musaala. Esibbeta okuddayo e Uganda n'otandika obulamu obupya. Esibbeta n'obagamba simanyi na kumanya mwana muwala ono lemu kamunoonyeeko ndabe nga mmufuna. Waba nga tebalina bukakafu bwe baleese nti omwana ono yabbye ssente bamuzze Uganda. Bw'olaba nga bakiwula nti basobola kukola nga bamuwa omusaala gwe mulamba bamuzze Uganda. Kubanga balimba bamanyi ekituufu bano abantu beetaaga okulemerako. Nze mmanyi n'okubagamba wallahi temugenda kulaba ggulu. Ntera okubigamba Abawarabu nga ddala bali mu bisiiba awo n'omugamba n'okusiiba osiibira bwereere. Bw'amanga omuntu amanyi eddiini naye omuntu akola ebintu bye temukwano. N'eddiini aba tagimanyi. Tebalina bukakafu. Singa badde n'obukakafu baali muleetedde kamera nti kamera yiino eraga nga wajjawo wali ssente. Era singa Kadaama yabadde yazibbye teyaali badde nga bamukuba ebigo okumufiirako yali kise n'abagamba bannange ziri wano. Abo abantu they are evil. Some of them. Nga bagudde ku famire eyo babeera ba evil. Bannange Omuwarabu Abawarabu abamu banyiiza. N'ogamba oba bano Mukama yabatonda atya? Bannange simanyi na kumanya naye Mukama atusaasire baddiya. Simanyi. Asabye ku magezi nammwe muwe ku magezi awo mu comment section naye nga video katugifundikirire wano eno tujja kuba nga tusinkana. Mwekuumireko baddiya teweerabira video kugirayikinga kugisharinga ate era mukwano naawe omupya teweerabira kubanga onkonerako awo kagambo subscribe channel tejja kuyiwa tulinako bye tuyigirako ate ne tutegeera ebyo ebigudde ku bannaffe. Mbeera ati gye bayitamu abalala abali eyo oyinza okuba wooli okaaba naye ate nga wali abalala abakaaba ennyo okusinga nga bali bubi. Alright tusinkane mweraba.